media. Omuwala gwe bayita Shiba Kalungi omuyimbi. Omuyimbi Shiba Kalungi yafuna obuzibu ne Franka Gashumba. Nsaba muwulirize bulungi video etambule. Shiba Kalungi akatambi mwakalabye akali ku page ye oba temunnakalaba gwetambuza video. Shiba Kalungi omanyi Franka Gashumba bamuwa security, abasirikale be bamukuuma. Yagenda n'agamba nti bamutiisa ti abaana ba Nuupu bamutiisa ne bamuwa abasirikale ab'SFC. Franka Gashumba waliwo mukwano gwe omu alina ekivvulu kyayagala okukola mu ggwanga erya Netherland, Amsterdam, ng'akubira omuyimbi gwe bayita Shiba Kalungi ng'amugamba, Shiba, mbadde nkusaba tukwatagane. Franka Gashumba munange ng'atambula, bwe yatambudde Franka Gashumba nga Shiba amugamba nsisinkana ku Papazi restaurant eriawo Makindye. Munange Shiba Kalungi ng'avuga motoka ye ng'agamba omukulu abeera ku TV, ampise kangende twogere, tomanya ine ensonga ey'amaki ey'amagezi. Munange kakazi katuka Shiba oli akagamba ensonga za business. Olwatuuse wali Shiba Kalungi Gashumba abasirikale benga abagamba omwasi ajje abala musigale ku motoka yange. Gashumba ng'ajja mu motoka Shiba. Franka Gashumba njagala kwabye ense kutegeere bino kino tokikoze ku Shiba yekka. Mr. Kasabuni omaze ebbanga ddene ng'obikola. Munange Shiba the sweet mama ng'ajja. Munange Gashumba ng'ayingira motoka, omusirikale agamba eyabadde atudde mu maaso ga Shiba, mulo ga Shiba, gwe sooka ofulumeyo, omusirikale wange atuulaawo. Franka Gashumba tatandise kutigaatiga Shiba, tamufoosinze, era Shiba ekyakoleddwa Gashumba lipoote. Nagamba Gashumba Kyagulanyi tomusobola. Gashumba wayagadde okulepinga Shiba Kalungi. Gashumba Shiba ekintu kimunyiga ku mutima, era muwulidde emboozi ye ng'agamba abantu mubeera ku TV, ne lwaki mumuwa abaana bammwe ekitiibwa, ne lwaki wabadde agala kukwata Shiba Kalungi. Mr. Gagatto Gashumba wabadde akulepinga Shiba Kalungi the sweet mama, ng'okozesa abasirikale be baakuwa musimanya ngiremu katini. Ne Gashumba ogira muki? Basajja mmwe ba Gashumba mukangiremu katini, ogira muki? Omusajja wa Gashumba yagambye kangiremu katini, kangire Allah mama nyabo mama nyabo. Franka Gashumba Franka Gashumba omusiyazi oyagala kutta Shiba, wabadde wakulepinga Shiba Kalungi. Mukazi wattu n'agubira obugubi mukangiremu katini, mbunina omusirikale wange tujja kushutinga. Shiba Kalungi n'akaaba amaziga n'agamba ndeka. Era Shiba Kalungi akasajja kamwetuuzeeko. Mr. Kasabuni wayagadde okulepinga Shiba, era Shiba Kalungi vaayo nga bw'ombuulidde emboozi eyo. Gashumba tumwabye, era yogera nti Franka Gashumba. Franka Gashumba abasirikale be baakuwa oli mu kulepinga bakazi, nayogedde ku Irene Lukoma kiwamukola. Franka Gashumba muwalawo ne wamulepinga bulepinzi. Shira fayiro yagireese ku tebo, kati musajja gwe tugenda kusiba emyaka emeka ekitalya. Omufere wabadde olepinga Shiba, omuyimbi omuto ne kasajja gwe ga Kashumba. Era maama wo nsaba muwulirize bulungi, fayiro entuufu etandise. Shira Gashumba maama wo omukulu oyo yamutta. Mama we yamutta. Lwaki yamutta?
diru yonna olw'okuba maama wo ne yalepingibwa bulepingibwa n'ozaalibwa. That is the reason why Frank Gashumba is a rapist. Era Frank Gashumba ntegeezeddwako nti Shira Gashumba Shiba yakubidde essimu n'omwegayirira obutayogera linnya lya taatawo n'okubira abantu ab'enjawulo naye nga Shiba Gashumba lwaki wadde olepinga Shiba obutambi ngenda bulaga ensi. Frank Gashumba omukyalo ono Shiba abantu bangi abamubuulidde ku mpisa zo. Abantu bangi okozesa abasirikale be bakuwa aba-SFC ng'ogamba otya abaana ba Nuupu okulepinga abakazi. Frank Gashumba nja kugamba ebigambo bino essaawa zino amawulire gajja ku mmeeza. Abawala bangi b'oyise n'obalepinga, abavubuka b'okozesezza mu bisiyaga, abavubuka bangi be wafera ng'obaferera mu bisiyaga. Kati kansome lisiti y'abavubuka abamu ba TV presenters b'olya nabo ebisiyaga. Kubanga ffe munnange bw'olumba Kyagulanyi nze ate bw'onsanga onankola ki? Kati njagala ensi nsome abantu Frank Gashumba bakoze nabo ebisiyaga. Era mwenna abasiyazi nsaba mujje ku vidiyo eno muwulire omusajja ono ayina amabeere mbadde sikimanyi. Mugashumba yakolanga mukazi akolanga kanima ki mwekutidde akasajja kayina. Era mwegendereza abantu ab'eyerusa, mwegendereza abantu ab'eyerusa. Kati nga Gashumba oyemette ekizigo nagambye kati omuntu ayina amabeere ng'ag'abakazi amabeere ne gagwa. Kati omuntu oyo Frank Gashumba Shiba tazanyirwako, Shiba tazanyirwako. Shiba akatambi akagambye nedda sijja sirika. Omusajja ono musiyazi, Frank Gashumba musiyazi, era wegatte kwaliganyira Frank Gashumba ajjajjajja. Kati ngenda kwabya omukulu ono Frank Gashumba simanya batudde ku vidiyo eno yamusharinga vidiyo kubanga mirasanafu wenzija amawulire mbanga lese gwe Munnayuganda ali eyo ino kimanya Kyagulanyi Robert Ssentamu oyo yatalwana ntalo. Katonda gwawadde abamuwadde. Munnange bano balina kasajja kubanga omwana muto ayina amasannyalaze, ayina omukazi omugezi, omukazi ayina masters, Bobi Wine ebyobugagga ayina, abantu bamuwa ebirabo, emmotoka bazimutonera, buli kimu bakimuwa. Kati bano Bagashumba obufumbo bwannema bambi ali awo munaku